Abakulembeze b'abagoba ba bodaboda mu Kampala batabukidde bannaabwe be bagamba nti bayodde bakifeesi ne babatwala e Kaweweta okutendekebwa mu byamwoyo gwa ggwanga olubba abakola omulimu gwa bodaboda ne balekebwa ebbali. Mu kaweefube w'okutereeza omulimu gwa bodaboda mu Kampala, abakulu mu kitongole ekya KCCA bavuddeyo n'enteekateeka ey'okubabangula naddala ku ngeri gye balina okutambuzaamu emirimu gyabwe ng'abawerera ddala 372 olunaku olw'eggulo bayisiddwa President Museveni eyabasuubiza okutunula mu nsonga ya ssente za layisinsi ennyingi ze basasula. Wabula waliwo ekibinja ky'abakulembeze abalekeddwa ebbali nga kino kikulemberwa Byarugaba James nga bano bagamba nti abantu abatwaliddwa Kaweweta ne basinkana President Museveni abamu babadde bafere. Ekibiina ekyo n'agambye nti ekibiina bakiyita Kampala Leadership. Ekibiina ekyo kiriwo nga pressure group tekiriwo mu mateeka. Ekibiina bakiteekawo kyabakanyama tebavuga na bodaboda wabula bo baliwo okulaba nga batulugunya omuvuzi nga beerimbeka mu kukwasa amateeka ate nga si bakulembeze ate si bapoliisi si basirikale. Byarugaba agamba nti bafubye okulaba nga batereeza omulimu gwa bodaboda wabula waliwo akakundi akenoonyeza ebyako nga kano ke kasinga okubasumbuwa era nga kati kataddewo n'ekibiina ekirala nga bakukkulumidde ab'ekitongole kya KCCA olw'okwesiba ku bafere ne babakozesa ensobi. Tuvudde olwaleero nga twekalakaase eri gavumenti yaffe tugiraga obutali mu mativu bwaffe nti abantu be batwala mu kutendeka bajeete banyugunya batandika okubba abantu tetukaanya nabyo. Mu bbanga lye bamaze nga tebali mu kibuga, ekibuga balina emirembe. Kyokka tulina KCCA, mulimu abantu abo abali mu KCCA, abantu kinoomu. Tulina abali mu security nga CI naye yonna abantu abo bali mabega waabwe olaba nga abantu abo batulugunya abavuzi baffe. Bagamba nti olaba bannaabwe babadde tebannafuna bukugu nga babatulugunya naye kati kyandisukka nga kati balaba ng'omulimu gwabwe guli mu lusuubo. Bweyongererwa bugula na mirimu mu ggwanga okwata otya owa bodaboda n'omutraining amagye togenda muwa mulimu akomemu basivilian agenda kukola mulimu ki basivilian no training aba bodaboda abantu 3,000 ate zibakuta bodaboda tebalina na state togenda bawa mirimu baleka mubala tebalina na state. President Museveni bwe yabadde ayogerako n'abagoba ba bodaboda olunaku olw'eggulo yabasuubiza nti pikipiki zaabwe zonna ezize ziboyebwa poliisi wakulagira ziteebwe bunnambiro era n'abasuubiza nti wakubagulira bodaboda era nga wakubasisinkana bamubuulire pikipiki meka ezeetaagibwa mu buli division ya Kampala. Lwaki tusobola okwawula kubanga kitegeeza nti owakagaali naye naye agenda kusasula license yenkana n'ey'emmotoka. That's very clear. Naye omusango guli awo kigenda kukyuka mugambye nti wakiri mutwalo 10 wakiri owa pikipiki. Ekyo kikolako pikipiki zammwe ze bakwata zonna bagenda wataziacha hizi pikipiki zenu. Kiza Peter yakusakidde eggulu erino ku lwa KSTV agaleero.